ate client wa Lukwago sisuubira nti yamuwa instruction za kujjako government. Ezo instruction bazigabira lawyer. Olina lawyer gw'omanyi gwe baali bawaddeko The inside out. Bannaffe ababiva organic. Yakusaba program ya Fende inside out bulijjo ne Gino Moses bigirwa. Yongera okutuuliza. Tuweeyo ka like, tuweeyo ka share. Ojja kuba otuwagidde. Bigirwa. Wali wano nonga nti omusango wa Dr. Besigye abyabufuzi. Nenkugamba nti njagala nnyo okuwuliriza ensonga za Dr. Besigye n'obujulizi bwonna gavumenti bwega nti bweyina. Nkakase ddala Besigye mu bwongo obwo mu magezi ge ng'omuntu alumira eggwanga patriot ddala ya pulaninga si okuggyako obujja gavumenti naye ogwagala okutta mu nansiko munne. Is that possible? Kisoboka. And I don't want to know whether Besigye is guilty or not. I just want to know, did it ever happen? Because I highly doubted that Dr. Besigye yatugamba nga buli lunaku nti a violent protest in Uganda solves no problem. And when you come with guns, if Ugandans support guns, any government that comes and wins with guns will not respect the people. It will respect the guns that brought it. So I said, could it be possible that Besigye can say this and do that? Nganti gwa byabufuzi. Kubyakawulirako siyo yatanoge kubyakawulirako kuba biri mu open court. Circumstances nebibaddewo. Do you still maintain Besigye's case is political? It is purely a political case. Yeah? Okusinzira state bwegikuttemu. It is purely a political case. Okusinzira state bwekoze ki? Political. You still believe it's political? It is purely a political case. Kuba ekisooka gwe musango gwokka okuva ku arresting point okutuuka olwaleero nga procedures tezigobereddwa. Kubanga Dr. Besigye baba mukwatira Kenya n'amalayo ennaku 4 ku 5 nti tukola process ekomyawo omusibe. Baali badde bamaze okuteekateeka nti buli kye bakola kiri mu mateeka. So for the arrest. So from the arresting point waliwo ebituli. Eyo ne tuvaayo. Ne tujja mu court martial. Mu court martial procedural matters ne zirisingibwa ne matters of jurisdiction ne zirisingibwa court martial nekubwa neyiika wansi. Nga byali yekola byonna tebyali mu mateeka. Nekiwalirizibwa gavumenti okuddayo okuconstitutinga bupya court martial. Parliament negiteekawo under new jurisdictions. Ekyo nekiraga nti era ensonga erimu ebituli. Ne tuva ku eyo level ne tuyingira civil court, that is a high court. Ando omulamuzi baguma baba mbayita bagumaani omusango. Era nga procedural issues teziggwayo zirayizingibwa because it was a public interested matter nga ensonga zonna zirina okuggwayo. Tugenda okumaliriza nga kubanga accused person waddembe okomplaininga ku mulamuzi nti mulamuzi gwe oli bias mu nsonga yange giveemu. Waddembe okomplaining neta na right yesalawo. Is that right? You a lawyer? I can complain. But the power to decide is not mine. Any judge who is really aina integrity
kasita accused person yamujjamu obwesige eyo mata nga agivaamu because oba ogenda providinga justice chi. Is that a point of law? It's moral. It is a it's point. Moral. If somebody complains, it's morally right. It is a point that is raised before the court. Era balamuzi bangi nnyo abavudde mu misango. Is it a point of law? I'm talking to a lawyer now. A lawyer and a politician. I am a student of law. Yes, but you're a lawyer. Yes, you're already there. You admire to become. Yes. Is that a point of law? When an accused person says, it can be raised as a ground. It is a ground. What if the accused loss of confidence? It is a ground. Ate kiba bwe kiti ate gugubaganye soko guveemu kati gwe mu kutegeera ku wali olabyeyo ku musango ne bavunaana omuntu balooya be ne bakwatibwa ne bateekebwa munda abantu ne bagaanibwa okuyingira eggwanga omusango ne gusigala nga gugenda mu maaso kati abakuvunaana ate bo ne bakulondera looya nti baba nabagenda okuwolereza n'olonda ba looya ne batakyalirako kilayanti waabwe to consult because lawyer okuproceeding obulungi mu court ayina okubanga ayina interaction n'accused person kubanga yamuwa key points zazanyira wali mu maaso g'omulamuzi kati ate abakuvunaana be basalirawo nti bano be bagenda okuwolereza. That is politics. That is not law. Wekyegedde kati tugenze okumaliriza ng'omusango gugenda mu maaso naye ng'omulamuzi ajunguluddwa nnyo nti aweddemu ensa to the extent nti ne bamusanga ku lumbe mumulekera omulambo n'aguziika yekka. Baguma omulamuzi Baguma bw'afiira olwaleero aguziika yekka kuba mujungulukufu nnyo to the extent nti omulamuzi accused person yagamba biki bino bye tuwulira musango ki guno gugenda mu maaso nga bino binarayizinze tebinawulirwa ono omulamuzi wa kikaaki. You said Baguma was wrong. N'aleekaana neyeerwanako. When Peter Kinobe came, did he behave different? Neyeerwanako ate Baguma yakyagulimu. Waliwo kambata akajja naye ndi katukasindike ewa Peter ewa Baguma Peter Kinobe yakoze different. Ate kati Peter Kinobe gwe tokimanyi nti tuli mu era y'abakadda jaji obadde okyerabidde njagala babeere bakadda nti baagala NRM. In adjudicating their cases, do they refer to the NRM loyalty or to the facts of law? I am talking to a lawyer. I'm talking to a lawyer. Did Peter Kinobe or Baguma peg their determinations on law? Oyagala to debating normalities mu abnormal situations. Oyagala to debating a law, the question of the law. Wakati mu byobufuzi. Politics supersedes law. By all standards, Besigye yalibadde yafuna bail. Lukwago yalibadde yafuna bail. Naye ebyobufuzi byakwata amateeka ne biganyweza. Amateeka tegeenyeenya. I want to remind you that I'm talking to an intellectual. Yes. Okay. So Lukwago, arrested as a lawyer is very wrong. Why do you arrest a lawyer or a client because of his client? But what if the lawyer is part of the list of the accused, especially if somebody says Dr. Kizza Besigye and others. Until you know the others, you cannot know the list is exhausted. Andi kakati, wouldn't it be right for you to ask the others? Mo bamuvunana mbu yamanyako ku bintu bya client we, but he's a lawyer. A lawyer is like a doctor. Bwaba aina amawulire ku client we, it is supposed to protect the client. So ate client wa Lukwago sisubira nti yamuwa instruction za kujja ko government. Ezo instruction bazigabira lawyer.
olina lawyer gwomanyi gwe bali bawaddeko instruction ez'okujjako government kiraya nti wo waaba abala empiki nawe oyinza okumuwulirira eyo ng'agatagata empiki ze n'olw'ensonga eyo omusango gwa byabufuzi okitegedde. As a student of law, because you have just said you're a student of law, are there any lessons, positive or negative, that you have drawn from this case so far that you can share with me? Jinjizeemu kino oba ndaba kino? Mata terimu president. Temuli kyakuyiga? Temuli okujjako okwonoona field y'amateeka. Because we have a locus classicus case mu constitutional court about bail application. Constitutional court. And the constitutional court pronounced itself nti tewaliwo bail egenda kudinayingibwa an accused person mechanically. It is Dr. Besigye versus Attorney General 2005. Kati wenjogerera wano either musango guli kwanira lawful assembly, either disobeying lawful order, oba kusonga mu wa police bwoti lugalo, no bail mechanically. So there is no lesson. What do you mean by mechanically? Mechanically. Mechanical. Kwe kubuusa ensonga ez'amateeka zonna amaaso gwe n'osalawo nga bw'oba olabye. Mu njogera yaffe ebusoga gye tuva kidubi. Musango wa kugema kidubi. Mechanically without raising any law, any provision of the law. So there is no lesson. Era abawandiisi b'amateeka tebena kye bawandiika. Yes. Tunulira bail application ya Lukwago Makindi. Omulamuzi yali yayogera oluzungu omulamuzi. Ng'olabira ddala amateeka agamanyi. Era nga n'accused person yamulaba alina ground tezimuweesa bail. Ebyobufuzi ne bimusiba emikono tiyagimuwa. Mechanically. So which precedents are they setting? So law students like you and others have no lessons whatsoever in the ongoing treason case against Dr. Kizza Besigye. President erimu eriemu ate nga ntono nnyo under section what of the Penal Code Act nti state esobola okukomyawo when you commit a crime outside the jurisdiction eyeggwanga naye ng'omusango gwoziza gwa mu nsi eno basobola okukola ki? It is the only lesson. I think section what ngenda gisomako Penal Code Act. Naye mbu waliwo ekipya kiseekingidwa mu mateeka president mu mateeka tewali naawe ate president kyeyo. Okay. As a practicing politician, like you said, what next for Elias Lukwago, Kizza Besigye, and now their PFF outfit? What do you think is likely to happen? Ekikulu kya bulamu bw'abano bombi kiri ekya PFF ekiri mu mateeka tekirina nnyo buzibu. Naye obulamu bwa can it stand without Besigye and Lukwago? Obulamu bwa Lukwago ne Besigye bwe twogerako kati. To me, I think General Museveni, General Sale, aba babiri basically oba mostly beekube mu mutima bate abakulu abo. Ate Sale ne Museveni bagira batya mu mata eri mu kooti. And I am hearing this from a law student, a student of law. Kati baga nti ani afuga kooti? Chief Justice. Mateeka gafuga kooti. Courts are run by law. Lawyer. Anti obuzibu bwebo. Tukome wano. Obuzibu bwebo bwe butyo.
twetaaga okola anti oyagala kunjogesa nga mujega. to You want me to speak as if I am a fool? Do you want to belong to the class of intellectuals or oyagala kusigala mbakadeide? Anti kakati the difference with me nti I know the truth. Kati gwe oyagala kuŋŋamba kati bw'obeera ne mata mu kooti kanzire munkuwa akantu kano oyina mata mu kooti oyagala eggwe oyina essimu ezi oyina eya genosale oyina neya chief justice okuba yaani nina mata oyina mata mu kooti oba yattaka mu kooti njagala eggwe oyagala eggwe. I want a matter experience sorted out. Yes. Oyina essimu ya sale oyina ya chief justice okuba yaani mata eri mu kooti bikusobedde. No, tebinsobedde. Tebikusobedde. Mbuulira ky'obuuza. Luli nakubuuza. Nina mata mu kooti. Yes. Njagala eggwe. Oyagala eggwe. Etambudde. Nina balooya bagirirwe. Anti mbuulira. Buli kimu kikoze mu butuufu. Mbuulira. Okubira chief justice. Tebikusobedde. Sokolinde. No, mbuuza. Tomalira budde Simon. Kati mba nkubira sale kumugamba ki? Mata eri mu kooti. Nga nkubira sale kumugamba. Nijere musalise nina omusango mu kooti. Kale bakukubidde ku mata. Chief Justice akukubidde ne genosala akukubidde. Osooka genda wa? Mata eri mu kooti. Oli munamaji yaganyuka ono Chief Justice. Nero achire tuko bawa. Sokolinde. I want to answer you. Na yuko yagala nkudde. Nedda. Am I not supposed to? Kyakulemye dda. Tomalira biseera. Kyakulemye dda. Ekyamazima kiri nti ogenda wa genosale. If I interpret your body structure, I mean your body expression. The non-verbal communication. Ogenda wasale. Chintwale wasale. Is he a lawyer? Okay, chintwale wasale. As of today. Nyonyole. As of today. Ekyo kyoba nyonyole ekyo. As of today. Bwe ntuuka mu feesi ya ssale asobola okumpita erinnya ne chief justice wa Flavia Nzijjaye tasobola kumpita linnya. Kati oli chief justice manyi ono tamanyi. Oli chief justice sebo. Okitegedde bayilo chief justice. Okitegedde kati aliaka mu bayilo. Okitegedde nti emisango gya byabufuzi. Chief justice outside the law. Osaga n'okusaaga gwe. Kati nno yembera gye tulimu. N'olw'ensonga eyo tontwala mu argument ya normality mu abnormal situation. Okay? Politics supersedes. So are you aware as a lawyer that this case could end into the hanging of both Besigye and Okwago? Kati ate kangubuulire jjajja kyabala bwe mba mubala abala conviction ku Dr. Besigye ebeerewo. Conviction? Yeah. Okay. And once once convicted, the sentencing is... Era ajja kubeerayo emyezi egi nga jjajja bamutebolingira ekipapula awo ng'agamba muwadde pardon. Musajja wange Dr. Besigye. After conviction? After conviction. Bwe mbala jjajja nga bw'abibala kati eyo gye tugenda. Gumusinge yebaka ennaku 9 jjajja amusonyiwe. Naye amusonyirire ku ki? Ku conviction. Oyo ye jjajja. Era ebyobufuzi bisigala bye biri ku top. Okay. Ate Lukwago musajja wange. Lukwago kiri ekyoli bwe kiggwa ekyo no kiyitira awo. Lukwago atalina musango ki? Oyinza ogamba nti Lukwago yabadde ateekateeka ebyobuyeekera. Lukwago Eriasi. Era omuzungu tannamwogerako mu bujulizi bwe tayogera mu Lukwago. Ayogera balala. Ogambe nti Dr. Besigye yadde ateekateeka ne Salamusumba badde bakubaganya ebirowoozo. Goyinza okuteekateeka okuwunzika ku gavumenti mu byekibodde nga Salamusumba be bamukuba wa driver b'ekintu oba olagawa.
Salamu Musumba oba olaga mu State House nga gyagala okwata kirowooza nti oba opulaninga omusajja oli agamba bw'ayogera ku Salamu Musumba ne Bassemujju Nganda waliwo omu gwe simanyize gwe simanyi mpulira Joel Wakayima simumanyi I don't know Wakayima mpulira Wakayima everywhere originating a deal simanyi Wakayima ali mu Uganda oba outside Uganda kakati you matter eri politically motivated era njagala okutegeeza nti tugireke eggwe nga bw'eneeba esazeewo okuggwa naye nga bwetyo bweri si y'amateeka so tolaba mu mateeka mu bikolebwa si y'amateeka era tegenda kuggwa na mateeka egenda kuggwa na byabufuzi. Okay. So bw'owulira nti Ssemujju Nganda adduse Salamu Musumba adduse nolipozera ne Ingrid Turinawe ne Doreen Nyanjula n'ala baagala kudduka byomu yeekukumi gwe ng'ayogera ku byobufuzi bya wano kiki ekikugira mbeera yakazigizigi tekiriko wadde okubuuza mbeera yakazigizigi. Are you considering exile as well? Me? I'm not yet in that category, but I am abasikale bagamba mimi iko nyama ya risasi bansoose busoose okubeera mu eyo situation nange nkimanyi anything can happen to me. I can die anytime. Toyina ebifayiro bingi politically. Toyina ebifayiro bingi I can be arrested anytime. Okitegedde so sifyewuunya ebyo but saali wishinze Uganda kubeera mu crisis ya exile eya 72 71 paka 79 teyanyuma sinzira ku bakadde baffe abaaliwo. So kyaliwo lwa teekateeka nze mu kisaawe mwendi anti kati bw'owulira nti bakutte gundi adduse olinda bakutuukeko kati ate obadde oyagala nziruke ki bwoga nti I can be arrested anytime and I can be killed anytime obadde ogamba kudduka toyina ki soka sirina passport yagala enyonyi njekwateko bwekwasi kunankanyi. No, tell me speak the truth Bijiro toyina passport? Sirina passport as of today. Ngeri yaggwako oba you have never got a passport? Ebya travel document ebisigadde byo bitwale bwe bityo. Toyina passport? Anti bali abasajja bali abakuwagira nnyo abakuwaga ku mikutu abakola ng'oli to ate kuwaga kuti wamalayo njagala bakiwe toyina passport. It is a guarantee. How old are you? It is a guarantee nti wendi. No, how old are you? Lwaki obuuza emyaka olina emyaka ezagala kuwaneena emyaka emeka? Lwaki? Are you 30? No. Are you above 18? Yes. And you don't have a passport? In yes. Uganda, and you're a politician, interpreting power and its consequences, yes. And the power means no passport, no... Ogwani akugambye nti buli muntu buli afulume wabweru w'eggwanga yakikwata. Waliwo abasigalawo wano ku ground. Mu byafaayo bya wano tetunnabaamu n'akikwatidde wano. Sebo kiggwa oli wano gwe ndagaayo ekyali kiwedde ng'oli wabweru era ali ogwo bitono botetu ate ng'era ttiimu ye yali eri ku ground. Nkumaze nze oyagala neekalakase bwekalakase neeyongereyo gw'omanyi naye nze nkumaze. So bantu bali mu exile onywa kasoda kosigazza banno badduse kati badde oyagala nkole ntya obawulize wetwe tumalize olwaleero obawulize oba tetumanyi Salamu Musumba gyali ayawe we don't know why ali Ssemujju Nganda years ayogenda nti ndi bweru ni Salamu Musumba temanyi gyali kakati kyogamba neme kunywa soda omuwulize she be concerned. That's why I tell you to opposition because nobody is concerned that your own comrades are not here. Sina ulidobozi wadeli ya muntu no
kabwa Common Man's Party kabwa NUP kabwa FDC ayogera kubanna abadduka njasooka kitegeeza nti mwenna you are all conformists and you agree that Mwai Museveni is right tewali kikyamu statement ki NUP gye yakoze oba mu Common Man's Party either condemning or advising or saying to agera mu exile nedda temugera mu exile we can manage the issue here ekyo njakiddamu olulala lona kikoleddwa kankuleke njakiddamu waliwo akikozeeko ojja kunziramu but from now have you had anyone in Uganda kasiro okiŋŋambye obugambi okiŋŋambye so with the leader of opposition here okiŋŋambye am I a teacher or not a teacher yatoga tubaliza bwe tutyo Dejero Moses bigire yolwaleero sigala ku inside out KSL News UK zesa Simon Yanga Lutaya